Robert Kyagulanyi Sentamu asimbudde Lira gye yasuze okutalaga disitulikiti ng'akunga abantu mulango okumulonda ku kifo ky'obwapulezidenti. Nga tannasimbula asoose na kwogera n'abawagizi ababadde bamulindiridde wabweru n'abasiima olw'okubeera n'empisa. Thank you for the love. Thank you very much. But most importantly, thank you for being disciplined and thank you for being peaceful. Obwedda atambula awuubira ku bawagizi be ng'eno poliisi bwe bavaako emabega. Lira esoose ebadde mu Agwang Town Council kyokka eno bw'ayimiridde okwogera mu luguudo poliisi n'emutabukira ng'eyagala ave mu kkubo ekitabudde abawagizi be ne bawanyisiganya naye ebisongovu era kati ebifuba bibabugume. We're supposed to be in this district and we're leaving in 2 minutes. Allow me to just deliver a message. Friendship is a message of unity. It's a message. Yo, food soldiers, do not argue with the officer. No. Hello. Yo. Oluvannyuma ayogeddeko nabo n'abasiima olw'okujja mu bungi era n'abasaba okumwesiga bamulonde ku bwa pulezidenti asobole okutuukiriza ebyo byagambye nti tebinnaggwa. When you see me smiling and laughing with my brother Akena, it is time for us to heal the historical wounds. It is time for us to forget about the enmity which happened even before we were born. Kyagulanyi era abasabye nti bw'anaawangula obukulembeze balina okubeera obumu era n'abasaba okwegatta kubanga ge maanyi. And one thing that is going to unite us is the belief in that everybody is equal before and under the law. We are young people. We can create a new future. We can decide to make our own mistakes and correct them, not to be guided by all mistakes. Bw'avudde mu Agwang Town Council agenze mu kibuga ky'e Lira nga Lira ebadde ku kisaawe kya Kibuwa Old Stadium era n'abakulembeze mu kibiina okuva mu Lira bamusabye okubakolera ku nsonga ezibaluma singa anaabeera awangudde obwa pulezidenti. Kyagulanyi abasabye nti bwe baba baagala abakolere balina okumulondera nti ekikulu kwe kwegattira awamu babeere ekitole. David Tamale yakusakidde ekkuliro lino ku Bukedde TV.